Tubaniriza mikwano gyaffe olunaku olwaleero lukiriza tukole bwe tuti nze omwana Soda Export TV subscribing ate sharinga eno program gye tutandise genda kuba ndala munko so ngenda kusaba gwagala otambula naffe subscribing atekako notification bell buli ekinajjanga osobolenga okuba nga okitegeera tugenda kuba tunyumyangamu n'omukulu ono Very Music abengako ensonga za ttaanya n'okutumbula music w'eggwanga lyattu Uganda n'owuwe abe yakutte kamera ndine Vale oli oti ndi bulungi mwana Soda oli mukaka mulema bwe ntyo mbadde manyi ngenda kusanga nga naawe at least akasiki katandise dda ngaki mwa kyaddaaki industry ya music bapointinzeemu omu ku bantu abali respected mu ndongo ate nga ye president wammwe okumuwa obwa advisor ani Edirisa Musuuza Banyamutolo nga ye president wani wa Uganda Musician Federation simanya association bikibiri awo UNMF anti kati olwoba wakoze dance obi okumpita president wange nga nze siriiyo mu ebyo toyina nambulera mu Olivale siri mu federation zammwe si president wange kudire mugumu si president ekyo kitegeera nti oyinza okuba gwe wali wagira ku baali bazze si ye yayitamu naye olina umbrella yo gikiririzaamu nedda era okifunye bubi si lwakuba nti gwe nali mpagira si yayitamu ensonga eri nti nze siri against anybody siri against Musuuza nga Musuuza nendi against characters n'ebigenda maaso muki mwe federation gye wandigambye kuba nze ne federation naye namba nali ngenze yokko sigenda bagamba Abaganda bagamba nga tonatta kibe totta kibenga tonna chikenene very good kitegeeza kinti osookanga kwetegereza byogenda okola ki okukola ndowooza bwe ntoze bwe nkifuna so nze natuukayo ne mmanya ebigenda mu maaso ne ndaba nga sisobola kubeerawo tubbireko ffe oba oliawo tetwamanya biki ebigendayo tebampaako ku ssente zaabwe ate nga bazigabana bagamba ssente zaali zakwewola Vale ate nze ekyogamba bandimpoze n'enzigaana oba tewatuukiriza mitendera gyali kisaanidde abaliyo bonna bagituukiriza era baabawa wagezaako okwagala ofuna ku ssente ezo Vale mwana baku federation kuba recently waliwo omukyali yavayo n'ateekawo era embeera azawi ku ssente ne federation kezo namugamba abamumwogera naye nga muli outside olaba nze okwogera ku ssente ezo mba njagala onfune nze ekizibu kyange si ssente nga ssente ezo kubanga era ne bwe zandibadde teziriiwo mbadde nga ongera ndi muyimbi you understand but the reasons of creating a federation those major points of creating a federation mulimu copyright kati yagenda okukwata copyright bamuwa mukazi omuntu bw'aba alina ekintu kyakola taawase kati gwe bw'okozesa common sense olaba nga yagenda okukwata copyright nga kati ye presidential advisor nga kati bamuwaamu n'eddeemu nga kati olabira ddala nga akyasobola otukwatira copyright gwoba olaba mwagala tulowoozesa nti Museveni ye taata wa Nyamutolo nti ye yamugaba mbadde mekenzo yeyeewa ne mwana munne ne basiimagana ate Museveni abijiddemuwa kale ani agaba copyright ani alina otuwa copyright alina otuwa copyright mu ndowooza yange engeri gye tulina okufunamu copyright kugatta maloboozi nga mugasindika wangu nga kunyiga yes nedda sibya kusooka na kusindika maloboozi feve nyini feva nanyini content waffe gwe tuli releasing kitegeeza bwe tuba tugasa amaloboozi oba ne tugatta ebirowoozo tusobola oku choosing option oba decisions zetulina okukozesa okulaba nga tufuna mu music waffe that is the right meaning of copyright tuba tulina okumanya nga bwe tucopyrightinga music waffe okitegeera naye ate tetusobola kikola nga tetulina leader era tuba tulina okufunamu ki atukulembera bo gwe baafuna ne vice we Shiba Kalungi webale kati wetwogerera ebyabaleeta si byebaliko muganda wange mbadde manyi basemberedde ku mwanju kuba kati wabanga ye presidential advisor ku nsonga ya creativities oba ebiyiiye asobola n'omugamba kati muzeeyi according to me nganza advisor tukolere kino obwa presidential advisor bwa Musuuza nze tebulina we bunkwatirako tebulina nawe bunyambira uliriza ekiwani kiri nti njagala kulaba music wange nga amulyako njagala kulaba music wa Butida nga amulyako twagala tulaba Big Guy nga alya ku music we twagala okulaba King Saha nga alya ku music we twagala okulaba Bebe Cool nga alina ennyumba eyiye mu nyumba ye simanyi naye twagala okulaba Bebe Cool nga alina emmotoka empya mu music we okitegeera twagala okulaba enkyukakyuka mu music industry naye nga eva mu creatives zaffe nfuna bulungi kati abyakyuka dde ebyo
Oli yawo kale mukutandika kuba nze gambe naliwo nga batandika mukutandika oli yawo gwe gwali omulama ko ali serious nnyo ali ayogera nyonga n'obusungu ataddeko sajja watu baida chichi osobola okwogera ku Kenzo ng'omuntu kuba Kenzo alina statement gyazaakola ne amaana azeddiramu yasoka n'atugamba yesi munnabyabufuzi era tasobola byetabamu n'atugamba yekasa omulane munnabyabufuzi omanya abalaka sente obudde buno minisita Nyamutolo yafumba ewaka obudde buno presidential advisor ebintu ebyo muli anti kati nandibadde mbyogerako singa tubadde tugamba abantu abatategeera naye abantu betugamba bategeera kitegeera bakimanyi nti yagamba musibu nabyabufuzi kati presidential advisor kitegeeza oyo si politics bonna babimanyi bakimanyi nti baba yagamba nti bomulawo ne munabyabufuzi agenze kunoonya kasente era baba bakimanyi nti Nyamutolo anoonya kasente oba mu bwa presidential advisor anoonya kasente bati bigambo bye gova byogera wano wa presidential advisor bonyinza okkiza nti anoonya kasente ni Nyamutolo yagamba gwogambye yagamba bw'omulabanga ne munabyabufuzi yenna omanya alina agoba kasente Nyamutolo si munabyabufuzi munabyabufuzi naye she's also a house wife ntegeera zaffe tezifaanana nze yange bwetyo bweri egamba nti bwe mulabanga ne munabyabufuzi yenna aba agenze kunoonya kasente yatukubirako n'olimba baluyita biwoobe mpulira mbako anyway Musuuza mwagala nnyo in fact kankubulye kino Musuuza mbadde ngamuwagira nnyo naye nga bumanyi bwe tukoma okukula bwe tukoma okuyiga ku nsi eno n'ebyoba olaba mu nsi ebikudecidingirawo butya bw'olina okudrivinga life yo mu maaso so oluusi otuuka n'obeera nga ofunye ebirowoozo ebyawukanako oluusi ne taatawo n'obeera nga mwene ensonga temukwataganye weewaawo nga yabeera kati Musuuza nali ngamuwagira kuva dda ne baba bebe kulu nali nga mbawagira kuva dda nakati mbawagira musically naye ideas ze balina kibulamu bebe Bale music okusinziira ku achievements Edrisa zafunye mu music oyinza oba oli awo alina kyamanyiko okusukuluma ku balala tukkirize nti ku advisors bonna mu 7 be yakalonda yana asobola omuwabula kuba basigadde bamulaba ku TV na radio in fact ba advisors ba mu 7 sibamanyi bulungi nkusomera empire amanyana kuba okusinziira ku mukulu amanyikiddwa nga Yunus erinnya eddala ndyerabidde ye permanent secretary mu office ya M7 of recent yava n'ategeeza nti baali 139 obudde buno bali 140 naye bemmanyiiko Gilbert Bukenya naye mumanyi ku nsonga za environment kati mmanyi Jennifer Nakangubi full figure Lujuzi zongamye kusomera byotamanyi wadogenda kunsomera naye lwaki otandikidde full figure ku bantu 140 kale okay bali 140 tibe batutumufu ogambe bali 140 bali 140 azipana okusinziira ku oyo permanent secretary full figure ku 140 ndende ku mahogani Gilbert Bukenya omu kansokere ku mugenzi yabiganirawo tamale emirundi yaga toyisobola kungatikana nga nange bampulya ndi presidential anyway nga tetunagenda wala mu ensonga in fact kansinzire ko point ya mirundi waliwo ebintu oluusi bye bakola ojjukira Bobi Wine yana statement yakola ku MP we omu gwe bakwata nga musiraamu ne bamuteeka mu kabangali ne balyoka bakwata obubizi ne bamuteekako kungulu bonga bakulaga bali mu clearinga the way bali ku mulimu gwabwe naye nga psychological olabanga ekikolwa ekyo kya kutyoboola kati kati tekikomaawo kikolebwa ne mu actions endala ne mu ne mu bikolwa ebirala to the extent nti kati tamale mirundi yagenda okufanga kugambye kimuluma nnyo okubeera nga ebitabo byayina nga buli kimu kyayina nga bamutadde mu makati ga full figure ne buchaman okiwulira kati mu ngeri emu oba endala baba bakuminimizinga kisoboka omuntu okuminimizinga n'omaliriza nga tokyayina katiibwa njagala okujjukiza nti abayimbi abamu ne Uganda ne bwakuba emmotoka mu kinnya omupiira ne gubuukako tasobola kuyimirira na recording n'agamba mbu wano waliwo ebinnya baba tono ngera wakikolera nga abantu tebamuwuliriza era nga bavuma muvume kubanga yalagadde abantu kyali okitegeera this is not all about okweyagaliza nze ndowooza twandibadde just tulowooza ku kiche tuli na bantu baffe then naba tukulembera nabo buli omu abeere mu kiti kye muleme kukakanya maanyi g'abantu Musuuza BET award biki wina Grammy ali ku Grammy yaliko nominated mu Grammy Awards sibe kiri tosobola kumuteeka kumpi ne full anyway sibinkwatako kale ekyo nga kitu kirese
naye tubeeko kye tumusuubiramu ekyamakulu nga kigatta ku industry yaffe eya Uganda. Ekyo kinaava gy'ali ne mukyala we. Ate mukyala giramuwa, omukyala she's a housewife, ate minister akwasaganya ensonga za energy kw'ossa n'okubanga MP w'abawala mu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda, ate mu sekita eno eya music n'ebiyiiye oba omuleetayo waaki? Anti ye mukyala we. Bainawe Nyamutolo yasinze n'oku celebratinga. Nyamutolo singa twamulaba nga tetunataawa copyright nandibadde mugumuko. Nandibadde mugumu. Naye munnange Nyamutolo mulabanga just nga bwe bunagamba Bugundi gwe bino sokobereke kwata mu kino. Naye nze ntwala ku Macha Valley ne neebuuza, bwe bibanga ebiyiiye byammwe lwaki omuntu aba mu copyright? Nze neebuuza kizibu kiri kwani, kuba byammwe oli ne bwakera ku Macha n'abamuwa n'atabamuwa tebifuuka bibye. Lwaki omuntu aba mu copyright? Nsonga kimu abatakoze kimala oba temu? Kankubuuze, obeera mu Makinde sibo kiri? Goza lwaki Salama Road tebamukola? Sikamanyi. Nange bwe ntebe nandikugambye mbu simanyi lwaki batuma copyright. Sinti tebalina sente zikola Salama Road. Kubanga makubo malungi nnyo ebushenyi. Ewammwe eyo. Ne bwogenda ewalala eyo mu North. Ewaffe wabimu. Ne mu North wali amakubo amalungi. Ewaffe Ekyaggwe kikambwemu. Naye kati wano ku Salama Road ku Kyebusaabala. Togambe kye kigenda n'ekiruddu. Okitegeera. Kati waliwo ebikolwa oluusi bye bakola nga biringa okulengeza. Nga balengeza. Nze nkimanyi nti ku Salama Road kubeerako abayimbi bangi. Ate abayimbi abasinga abali okwo ku Salama Road no nonsense abasinga. Kati mamu logic awo ne psychology mungi awo ng'oluusi oyinza obutamulabirawo. Kati ne copyright oluusi bamutuma nga bakimanyi tugenda basukulumako. Kuba kati mu America omuyimbi akola olimba lwe lumu all kasitaru hitting abatakyetaaga nakudda mu studio addayo bya luxury kunyumirwa oba kukola hiti bulala kweyongera ku bugaga naye olimba olumu luba lumumala. Streams buli omu abantu abakala bakacheck katyo for example buli omu abanga yampaye 15 oba olina ekyamagezi kyewakola Rasta bana zimba da paradise okitegeera. So bakimanyi nti bwe batuwa copyright waffe mu butongole mu butuufu bwakyo tugenda basukulumako. Ekiteza tetugisuubira. Sijisuubira kati nze. Sijisuubira kati. Noloza ki ekiyinza okukolebwawo nga twakutu? Ezi selling music mu ngeri emu oba endala. At least ngo negotiating ne man to man. You know, nemu negotiating na kuwa apu notekako oluyimba lwo n'olusharinga ne balugula via that link. Okitegeera nga bali alukwataka kuwayo zo lutaddeko oba olutunda 5 oba you get. Ndoza tugenda nga tubitereza kuba eno system si abakadde abavubuka tutegeera nnyo n'okusinga. Ate ne system esigala ekyuka buli lunaku. Yeah, ebintu bisigala getting updated every now and then. So tugenda byekyusiriza bwe batasobole. Osobola okubaako ekigambo ekyamagezi oba oliawo kyewandiyagadde owa bwanediriisa entanda gy'omusibirira nga tusiibula? Bambi Uncle Musuuza nze kyenyinza okugamba taata nkwagala nnyo naye manya nti nseekulaba. Nseekulaba ate bano abantu si basiru obudde bwagala kutuuka abantu bakutaninga against okitegeera abantu bakulage nti no wali mukyamu ate ng'oluusi gwe wali mutuufu nga weefaako ng'omuntu naye kirungi nnyo okufa ku society gy'obeeramu. Ebigambo byange Uncle Musuuza nkwagala nnyo si mbubi. Kale bwate Valley Music bwawumbye ensonga ku nteekateeka za Edlisa Musuuza obudde buno ye senior presidential advisor ku bintu ebiyiye mubaamu ebintu bingi. Ba presidential advisors bangi ababaddewo Museveni bazzenga alonda naye ng'abamu bagamba bakoma mulaba ku TV na kumuwulira ku TV ku radio tebamulabanga. Okatusuubire nti bwana Musuuza ye kinaabaawo ekyenjawulo era asobola okuwabula Sevo. Sevo emyaka gyali mugiwabula. Olunaku lwe banaatuwa copyright bannange ngenda fukamirira nkwetondere. Ngenda fukamirira nkwetondere muzeeyi nkugambe bansonyiwe nali sikisuubira kubanga amazima sikisuubira. Tatumaze mu manyi. So subscribing and commenting ato sharing tugenda kuba tuddingana Valley tujja kuba tumukuleetera ku nsonga ez'enjawulo ezigatta ku music industry ne ku ggwanga lyattu lyonna kuba si music ye kanti yali mu ggwanga lyattu Uganda n'ebintu bingi. Kati gwe subscribing atovaawo Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.